Kristu, balaba eyagoberera Kristu, balaba eyambala Kristu, balaba eyafuuka Kristu. Gye nalya ekirinnyo eyo twalyanga ffene, bannange nalya ffene, kumpi nayagala kufuuka ffene, naye nga kizibu okulya ffene natakuwunyako. Amiina, amiina. Holy Father omwe yanyumya, yali ayagala nnyo ebyennyanja. Ebbaluwa eya appointment esooka bwe yajja agenda okugibikula ng'agenze gibalira byennyanja, yagamba breakfast kyennyanja, lunch kyennyanja, supper kyennyanja. Agamba waayita omwezi gumu ebyennyanja ne bimutuuka, n'abigoba n'agamba sikyayagala kyennyanja, sikyayagala kyennyanja. Naye tekyamuyisanga obubi, ng'amaze kugoba ebyennyanja yakwatanga giraasi anywe ku mazzi ng'ewunya kyennyanja. Tayagala kyennyanja naye nga embeera y'ekyennyanja emulemeddeko. Kyukira muno omugambe naawe faanana embeera eyo. Wunya Kristu yonna gy'otambulira, bakulabamu enkyukakyuka eyo. Weewuunya ekitundu ekirimu abakristu abangi agataliiko enfuufu, ogenda okubawulira basse taata waabwe bamuteeka mu septic tank. Babaani? Maria, nani ne Rachel. Baani? Bakristu. Kristo omugoberedde. Bw'atugamba nti ngoberera, tategeeza kumugoberera bugoberezi. Obulamu bulina okukyuka, embeera erina okukyuka, olina okufaananya obulamu bwo ng'obubwe. Kyokka waliwo by'olina okuleka. Kyukira muno omugambo olina okuleka, olina okubaako kyoleka. Bw'eba emmindi ekuwoomera va ku mmindi bambi, bw'aba irizi giveeko. Bwe luba lugambo olwo lwogenda owuuzumya luveeko. Lugobye n'abantu mu kwaya, lugobye n'abantu mu kereziya. Amiina, amiina. Olina okubaako kyoleka mu kugoberera Kristu. Bano okugoberera Kristu obulungi baali balina okubaako bye beeresa. Obutimba babuleka, taata bamuleka, emikwano bagireka, ne bamugoberera kwegamba nga bamwemaliza. Oli mu Kristu kyokka n'obulogo kyabulina. Abakristu tulina ekizibu ekyo. Ekigere ekimu kiri eno, ekirala kiri wali, anti tubaala embeera wangi. Ffe ababatize tutambulire wamu nga twenyigira mu mirimu egy'obutume. Ebyo bisangibwa mu ba Efeezi omutwe ogwokuna olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'16. Eno ye Sande eyokusatu omwaka gw'ekereziya bba. Olunaku olwaleero lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 21, ng'era omwezi ogwokubiri awo gye bujjako tugenda kubeera nga tutandika obudde obw'ekisiibo. Era nsaba mu lwetegekere bulungi. Olunaku olwaleero mu ssome erisooka tugenda kuwulira mu kitabo kya Yona. Tugenda kubeera nga tuwulira Yona Omukama bwe yamuyita n'asooka yeebulankanya n'amulaga nti oli Katonda atasingika, n'amuteeka mu lubuto lw'ekyennyanja okumala ennaku 3, n'amusesema emitala w'ennyanja era n'addamu okuwulira eddoboozi lye. Gwe oba ggwe oli Yona? Ate mu vvanjiri y'olunaku olwaleero egenda okugibwa mu Maliko, tugenda kubeera nga tuwulira Omukama ng'ayita abayigirizwa be. Ne baleka byonna, baali bavubi, ne baleka byonna ne bamugoberera. Awo nno obukristu bwaffe awo we busimbye. Naawe Omukama bw'akuyita n'owulira eddoboozi lye, oleka byonna n'omugoberera oba nedda? Tuli wano ku awaledde Kosolanta ebweyogerere we tugenda okusinziira okutuusaako ekitambiro kya mmisa eky'Essande eno ey'okusatu omwaka gw'ekereziya bba. Reverend Father Kyaze yagenda okubeera nga tukulemberamu ekitambiro kya mmisa. Franka Kyaze ono Father ye mumyuka wakulira seminaari y'Ennyenga. Nnyenga kisangibwa eri mu Lugazi, yagenda okubeera nga tukulemberamu ekitambiro kya mmisa.
ate nga akulira ekigo kino ekyebweyogerere ye Reverend Father Siza Walusimbi. Nkwaniriza kuwulira eddoboozi tulokalire tutandike ekitambiro kya mmisa.
Mary thanks God for the gift of life. She prays for a breakthrough in this new year. She prays for her brother Henry, Father Cesar Walusindi, Father Chisto, Father Simon Peter, Father Paul Konde. She prays for the aborted children. She also prays for the souls of Bishop De Gracias, Bishop Edward Baraget, Bishop Bashinga, Bishop Kagwa, Bishop Baruhanga, Musomesa Katongole, Teresa Chiza and Patricia, and all other souls in purgatory. Claire Bamwini and Andrew Kagwa thanks God for the gift of life and blessings of 2023. They pray for divine guidance in the new year 2024. They pray for the souls of John Mary Sebuliba and all the departed souls in their family to continue resting in peace. They also pray for all family members who are not feeling well, especially their grand Shane, that Mother Mary intercede for them. Muchala Mary Alice Chironde, ngayita mu Yesu Maria ne Yosefu, yebaza olw'ekirabo eky'obulamu ne famire ye yonna, obugabirizi n'obuyambi. Yebaza Katonda olw'abaana be n'abazzukulu. Asabira Father Cesar Walusimbi, Father Kapoza, Father Bagenda, Omukama abayambe mu mirimu gyabwe. Asaba Mwoyo Mutuukirivu amuwe omukisa mu byonna by'agenda okukola omwaka guno, era asabira n'emyoyo gyonna egiri mu Purgatory. Mr. and Mrs. So Edward prays for the people who supported them during their preparation of their holy marriage. May God bless them abundantly, and they pray for themselves that the good Lord blesses their marriage and children. Abakristu bonna ab'emunyenye y'okumakya nga bayita mu Bikira Maria munyenye y'okumakya ne Taata Yosefu omutuukirivu beebaza Katonda olw'ebirungi byonna eby'omwoyo n'omubiri by'abawadde era n'ebyo by'akyabawa. Basabira Abakristu bannaabwe bonna, naddala Ronald Konde ne Edward Bugende. Omukama abagule amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri era asumulule byonna ebibasibye, bafune abo byabategekera babatuuse ku mmeeza entukuvu. Nabo beesabira omwaka guno Omukama abawe omukisa n'ekisa n'omukwano gw'Omukama bibalondoole. Ku ebyo ebisomeddwa mu lwatu tugatteko bye tulina ku ntube y'emitima gyaffe nga tubireeta mu maaso g'Omukama mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Enneema ya Mukama waffe Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okusiikibwa kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Baaniriza ku Sande ey'okusatu mu budde obw'omwaka bba. Omukama ayongera okutuyita atutume ate ng'ayagala obulamu bwaffe bukyuke bumufaanane. Ab'enninivi baawulira okusaba okwo emirundi mingi, naffe olumu tukuwulira tutateeka ku nkola. Mukama tumwetondere, tumusabe enneema ey'okufuuka abajja. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwasa ekisa, atusume ebibi byaffe byonna, atuuse mu bulamu obutaggwaawo.
tusaanire okujjula ebikolwa ebirungi. Tetukusaba nga tutamya Yesu Kristo omwana wo awangaala n'alamulanga mu kino mwe mutuukirivu emirembe n'emirembe. Essome elisooka abantu ab'Ennive baleka ekkubo lyabwe ebbi. Bw'esoma mu kitabo kya Alina omulanzi omutwe ogwokusatu olunyiri olusooka okutuuka ku lw'ettaano n'olw'ekkumi. Mu nnaku ezo Omukama n'ajja eri ono ogwokubiri n'agamba nti, situka ogende e Ninivi, ekibuga ekyo ekikulu, obalangire nze benja okukugamba. Yona ne yeebagala n'alaga e Ninive ng'Omukama bwe yamugamba. Ninive kyali ekibuga kikulu, okukitambula ng'omala ennaku 3 okukiyitamu. Yona n'atandika okuyingira mu kibuga. N'atambulako olugendo lwa lunaku lumu, n'aleekaana nti, esigadde ennaku 4 Ninive kizikirire. Abantu b'e Ninive ne bakkiriza Omukama, ne balangira ekisiibo. Ne bambala ebisuno okuva ku ekitiibwa ennyo okutuuka ku asembayo. Katonda n'alaba kye bakoze nga beekomyeko ku ngeri zaabwe embi. Omukama Katonda waffe n'asaasira atyo abantu be. Omukama kwe kuleka obubi bwe yali alangiridde okubakolera n'atabakolera. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulira ekiddibwa Ayi Mukama ndaga amakubo go. 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 N'obukubo bwo obunjigirize. Nambika mu mazima go onjigirize. Kubanga gwe Katonda omulokozi wange. Ekiddibwamu Ayi Mukama ndaga amakubo go. Ayi Mukama jjukira okusaasira kwo n'ekisa kyo ekya ddi na ddi. Bwe nzijukira ng'ekisa kyo bwe kiri olw'okubeera obulungi bwo Ayi Mukama. Ekiddibwamu Ayi Mukama ndaga amakubo go. Omukama mulungi ate mutereevu. Olw'okubeera ekyo aboonoonya bayigiriza ekkubo. Abeetwaze abalambika mu butuufu ayigiriza abeetwaze ekkubo lye. Ekiddibwamu Ayi Mukama ndaga amakubo go. Essomo eryokubiri. Ebbanga liyita mangu. Betusoma mu bbaluwa embeerere Pawulo omutume gye yawandiikira Abekorinti. Omutwe ogw'omusanvu olunyiriri olwa 1:9 okutuusa ku lwa 3:1. Abooluganda, mulabe kye ŋŋamba. Ebbanga liyita mangu. Abalina abakazi babe kyenkana ng'abatalina. Abakaaba babenga abatakaaba. Abasanyuka babenga abatasanyuka. Ababula babenga abatalina kantu kaabwe ku bwabwe. Abali mu byensi eno beeme kubamirira ddala. Ebyensi kirindizo biyita ku butwe. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda musitumalirize amawulire agasanyusa.
Yesu n'agenda mu Galiraaya n'alangirira amawulire agasanyusa agava ewa Katonda ng'agamba nti obudde butuuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mubonerere mukkirize amawulire agasanyusa. Bwe yali atambula ku lubalama lw'ennyanja ey'e Galiraaya, n'alaba Simoni ne Andreya muganda we nga basuula obutimba mu nnyanja kubanga baali bavubi. Yesu n'abagamba nti, mungoberere, nja kubafuula bavubi b'abantu. Amangu ago ne baleka obutimba bwabwe ne bamugoberera. Bwe yavaawo n'atambulako akabanga n'alaba Yakobo omwana wa Zebedaayo ne Yowaana muganda we nga basanirira obutimba bwabwe mu lyato, nabo n'abayita amangu ago. Bo ne baleka kitaabwe Zebedaayo mu lyato awamu n'abakozi be ne bamugoberera. Ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Bino bigambo byange mubiwulirenga. Webale nnyo, webaleke.
Abooluganda Omukama mulungi. Obudde bwonna kayimba ako ak'okwebaza tutandise nako nga twebaza Omukama ebirungi byatuwa. Ate mu ngeri enjawulo nze ayimiridde mu maaso gammwe. Abasinga temumanyi naye ndi mwana wammwe. Amiina. Amiina. Myaka 25 emabega natulanga eyo, natulanga mummwe mbweyogerere muno. Eddoboozi ne ndiwulira ne limpita ne ŋŋenda mu Nnyenga Minor Seminary mu senior 1 myaka 25 emabega. Bwe ntuuka eyo nasanga bajaguza myaka 75. Leero nga tuyita mu bwana mukulu twasabye ffe ng'ab'Ennyenga nga wayise emyaka 25 tujaguza kati awemeka 100. Ng'ab'Ennyenga tujaguza emyaka 10 bweddu mu mwaka guno. Nkomyewo nga navadde eyo ndi eno. Awono myaka 25 emabega bingi biyise. Awono ndi eno nga Faaza ate nga acting rector wa seminari eno nga nkomyewo okugabana nammwe amawulire amalungi nti Nnyenga sajja kudde tugenda kujaguza emyaka 10 bweddu. Amiina. Ze ngalo zempulira. Awono nze Faaza Kyaze Frank Lwanga nava mu bweyogerere yandera yandabirira yanfuula kyendi era ndi eyo kati nkola mulimu ogwabo abeegomba okubeera bafaaza b'enkya era abaana bammwe abawano n'abasabe babeere wano. Amawulire gano ag'essanyu ffenna tugabaleetere kuba mu mwaka guno ogwa bba nga gutandika Yesu ayogera kuyitibwa. Sande ewedde Yowaana yali amaze okubalaga Yesu nga bamulabye, waliwo abaamugoberera. Leero Maliko n'atubuulira engeri abo abaasooka Omukama gye yabayita. Batugambye bali ku nnyanja bavuba, bali bize, balina ebibatwala, naye wakati mu bingi eddoboozi ne baliwulira. Nze myaka 25 emabega simanyi eddoboozi bwe naliwulira, naye naliwulira ly'amaanyi nnyo nga liŋŋamba genda yingira akuyita. Kyukira muno omugambe naawe akuyita. Yesu Bwana mpita nange nayitaba. Yesu Bwana mpita nange nayitaba. Yesu Bwana mpita nange nayitaba. Nja kugenda kolere Mukama. Nze ŋŋambye nja kugenda kolere, nja kugenda kolere, nja kugenda kolere Mukama. Nja kugenda kolere, nja kugenda kolere, nja kugenda kolere Mukama. Abasoose bayise mwe mubadde Petro ne muganda we Andereya bali ku nnyanja batwaliziddwa ebyennyanja n'omulimu gwabwe bagwagala bagutaddemu amagezi. Nera bwayingirawo n'abagamba bungoberere. Liba teriribusa ng'ate alengera abalala. Takoowa akyayagala, alengedde ani? Alengedde Yakobo ne muganda we
ne muganda we Yowanna. Mwebale kulira kigambo kya Mukama. Ne muganda we Yowanna bo bamaze okuvuba, bali ne taata waabwe, balina obutimba, beetegekera lunaku lwankya, balina kye bategeka, naye Mukama alina kyategeka. Kyukira muno omugamba Mukama alina kyategeka. Tegeka n'Omukama kuba naye alina kyakola ki. N'abagamba obutimba mbuleke mungoberere. Muli babadde balina bibeebuuza nti akatimba akaleke, n'ennyanja ngireke, ne taata muleke, n'emikwano gyange ngireke, nti eddoboozi toliwulidde. Batugambye baleka byonna ne bamugoberera, ne beewaayo mulimu guno kuba bagambye mumanyidde kuvuba bantu, mubanyidde kuvuba byennyanja, okuva leero mugenda kuvuba bantu. Baawulira eddoboozi ne bakola eddoboozi kye lyabasaba. Mu ssomo erisooka Yona abamumanyi obulungi yasooka kuwalira. Bw'awalira Omukama n'ayolesa nti w'amaanyi. Aba alina gy'addukidde, ennyanja eryato lye yalimu ne litabuka, nnyanja n'etabuka, ne basuula akalulu bazuule alina ekizibu. Okukakana akalulu kakutte Yona. Namugamba ate ggwe nti Omukama yantumye n'ensala amagezi okubivaako. Nagamba kati tukukolere ki? Nti munsule mu nnyanja. Nze baleetedde ebizibu bino byonna. Bagenda okulaba bagaana, naye bagenda okulaba ng'ennyanja etabuse. Gye baggwera nga bagamba owange awannyiwaawo, nga bakwata Yona nga bamukanyuga mu nnyanja. Yona ng'amanye ebibi ebiwedde, eyamwalula ekoze eki? Laba Mukama ategeka ekyennyanja ekinene. Ne kimira Yona n'amala mu lubuto lw'ekyennyanja nnaku mmeka? 3. Bw'amala mu lubuto lw'ekyennyanja nnaku 3, olunaku olwokusatu ne kimuwandula, eddoboozi ne lirikomawo. Yona nkutuma mu Ninive ku luno ng'Omukama akuwonyeza ekyennyanja. Teyasala magezi kudduka kuyitibwa kwa Mukama. Yawulira n'atambulira mu Ninive n'abagamba musigaze ennaku 40. Naye weewuunya Omukama lwaki alemedde ku Yona. Tewaliyo balenzi balala, tewaliyo bavubuka abalala. Newankubadde agaanye amulemeddeko, kyukira muno omugambe naawe Omukama akulemeddeko. Gwe gw'alonze leero akulemeddeko, era ali mu Ninive. Omukama Yona n'atandika okuyigiriza Abaninive, bonna ne bawulira. Ebigambo bya Yona byabakwatako. Obulamu bwabwe ne bukyuka, ne bambala ebisuna, ne beenenya. Ekibonerezo ekinene Omukama kye yali ategese, Omukama n'akyusa endowooza ye. Kyukira muno omugambe Omukama naawe agenda kukyusa endowooza ye ku ggwe. Yesu ng'atandika evanjiri, ng'atandika okuyigiriza abagambye obudde butuuse, mubonerere, mukyuse obulamu bwammwe, kubanga obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Ebigambo bya Yona n'ebya Yesu bye bimu. Abanninive baalina obudde bwabwe, gwe nange tulina obwaffe obw'olwaleero. Kyukira muno omugambe obwaffe bubuno. Obwaffe bubuno. Ab'Ninive bakozesa obwabwe, naawe nange tulina okukozesa obwaffe. Omukama ayagala enkyukakyuka nga tutandika omwaka. Omukama ayagala enkyukakyuka nga tulina ebirowoozo ebigenda otutwala mu maaso. Omukama ayagala enkyukakyuka bwe tuba twagala okuyimusibwa. Yona obubaka yabwetika.
yesu obubaka bumumenye n'agamba bana obubaka buno nkoze ntya nze ku bwange naabusobola kantegeke. N'ategeka abavubuka omwali Simoni Peetero, omwali Yakobo, omwali Yowaana, omwali Andreya, ng'obubaka bwabwe bwebwo kubaako ky'okyusa, baako ky'oleka, baako ky'oyambala. Bano ne basalawo bo obubaka bwabwe ng'oggyeko kubutambuliza mu bigambo ne mu bikolwa baabutambuza. Ababadde abavubi kati baanoonya bantu. Abaali batambula n'obutimba batambula ne Bayibuli. Abaali batambulira ku nnyanja kati bali ku lukalu. Kyukira muno mbuze gw'oliwa, obulidde wa, bikwatidde wa, ŋŋamba ebitaala. Amiina. Ebyange byanta. Amiina. Mpulira essanyu lingi okulaba nga nkomyewo mu bweyogerere muno. Ate essanyu linzijjudde ng'ebbanga omuliwanise. Buli kyende bakipya kipya 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 kipya. Wali goloofa twabanga mu nfuufu kati epeva. Amiina. Alamano holo atugamba ngisanzeewo. Amiina. Kyukira muno mugamba Mukama ayagala bipya mu ggwe. Bambikadde gale ebikadde. Amiina. Mwebale nga mukyusiza ebipya ndaba bipya ndaba bipya. N'Omukama ayagala tufuuke bapya. Amiina. Kyukira muno mugambe va ku nnyanja, leka ebyennyanja, leka obutimba, goberera Kristu. Abamu tugoberera amakubo makyamu. Kristu twamuvaako dda, tuli mu bikyamu. Omukama agamba ngoberera, leka byonna ongoberere. Era ye atukulembeddemu, ayagala twambala omuntu omujja. Yona akulembedde ab'Eninivi bawuliriza eddoboozi lye, bamugoberedde, bakyusizza, obulamu bwe bufuuse bujja. Ne bano ennyanja bagirese, n'obutimba babulese, baagadde bagoberere Kristu, baagadde bamufaanane, baagadde bamuwunye, baagadde babeere nga ye. Ate nga Kristu ekyo kyayagala, lyerinnya ggwe nange lye twagabanako nti ndi mu Kristu, nayambala Kristu. Mwebale, nze newe natudde nga mbalaba mujja. Bannange mwajjidde, mwayingidde kereziya eno nga mwenna mujjudde essanyu, mujjudde okwewaayo. Gwe natambudde naye naŋŋamba wabula bano abaawano bakwata obudde. Dakiika budakiika kereziya yajjudde dda. Amiina. Omutindo nno mugukuumye kuva dda, ye yali enkola yaffe. Ng'era bw'olwayo ekifo tofuna. Amiina. Amiina. Batuzimbira kereziya eyaleera ebikanga ennene naye ate eyagala kufunda. Amiina. Muyaayaana, muyina ennyonta, muli ba Kristu, era mujja mu Kristu bwammwe ne mubweyagaliramu, era parish mugizimbye eraga ddala obukristu obunywedde. Twesabire nti nayo gye tubeera kye balaba. Kyangu nnyo okutandika okubuuza awo basoma biki, sapulezi bamenyera biki. Mpulira ekitabo ky'obukristu kikyuke, si kya mukristu, kya mufere. Kyukira buno mbuze oli mufere oba kiwaanyi. Oli mukristu ddala. Eyo gye tubeera balaba obukristu, balaba eyagoberera Kristu, balaba eyayambala Kristu, balaba eyafuuka Kristu. Gye najja ekirinnya eyo twalyanga ffene, bannange nalya ffene. Kumpi nayagala kufuuka ffene, naye nga kizibu okulya ffene natakuwunyako. Amiina. Amiina. Holy Father omwe yanyumya. Yali ayagala nnyo ebyennyanja. Ebbaluwa eya appointment esooka bwe yajja agenda okugibikula ng'agenze gibaliira byennyanja.
yagamba breakfast kyennyanja, lunch kyennyanja, supper kyennyanja. Agamba wayita omwezi gumu ebyennyanja ne bimutuuka, n'abigoba n'agamba sikyayagala kyennyanja, sikyayagala kyennyanja. Naye tekyamuyisanga obubi ng'amaze kugoba ebyennyanja yakwatanga giraasi anywe ku mazzi ng'ewunya kyennyanja. Tayagala kyennyanja naye nga embeera y'ekyennyanja emulemeddeko, kyukira muno mugambe naawe faanana embeera eyo. Wunya Kristu yonna gy'otambulira, bakulabamu enkyukakyuka eyo. Weewuunya ekitundu ekirimu Abakristu abangi agataliiko enfuufu. Ogenda okubawulira basse taata waabwe ne bamuteeka mu septic tank. Babaani? Maria, nani ne Rachel. Baani? Bakristu. Kristo omugoberedde. Bw'atugamba nti ngoberera, tategeeza kumugoberera bugoberezi. Obulamu bulina okukyuka, embeera erina okukyuka, olina okufaananya obulamu bwo ng'obubwe. Kyokka waliwo by'olina okuleka. Kyukira muno omugambo olina okuleka, olina okubaako kyoleka. Bw'eba emmindi ekuwoomera va ku mmindi bambi, bw'aba irizi giveeko. Bwe luba lugambo olwo lwogenda owuzuumya luveeko. Lugobye n'abantu mu kwaya, lugobye n'abantu mu kereziya. Amiina, amiina. Olina okubaako kyoleka mu kugoberera Kristo. Bano okugoberera Kristo obulungi baali balina okubaako bye beeresa. Obutimba baabuleka, taata baamuleka, emikwano baagireka, ne bamugoberera kwegamba nga bamwemaliza. Olumu Kristo kyokka n'obulogo kyabulina. Abakristo tulina ekizibu ekyo. Ekigere ekimu kiri eno, ekirala kiri wali, anti tubaala embeera. Wangi bannaffe bali be tuyita ab'ebiwempe. Kyemba bwe bamalirira nti maliridde, aba amaliridde. Tayambala kyambalo kya Bukristu n'obwenzi nga buli muli. Ebyo nabigalawo era ogenda okulira nga naffe tubyogera nti walokoka tokyakanywa, walokoka embeera embi wagivaamu. Kyukira muno omugambe naawe oli mulokole. Weyambala Obukristu. Twesabire enneema nga tutandika omwaka guno omujja. Bwe tuba twagala okukyuka, bwe tuba twagala okuganyulwa mu mwaka guno, tubeeku bye tugenda okweresa. Twambale Kristu tumufaanane. Waliwo omusajja eyali akuliridde mu myaka nga yasikira akasawo akakadde nti ke yali atambulizaamu n'ebyapa. Ayingira mu kibuga n'akasawo ke. Wa polisi yimirira, kasawo kalimu ki? Ninga kakadde nnyo nga bambi tekaliimu nnyo, kujjako eddaame n'ekyapa atambula nabyo buli gy'alaga. Tolina busawo bupya buli wano buwandiguze gwe gusembye ngenda kagula. Era wayita meka nadde wuwe. Wayita emyezi 3 nagamba oyo era omusirikale ali awo alondola kasawo kange. Kano ke nasikira jjajja wa jjajja nga yekwatira kasawo ke ng'adda mu kibuga. Gwe yali alowooza nti baamukyusa nga tebamukyusa. Muzeeyi nagamba akasawo bannange ensudwa guno gwe mulundi ogusembye n'akasawo kanakakadde. Oguddako nina kutambula nakapya nti okakasa kenakusanga n'ensawo enkadde kinakujjulira onakitegeera. Era ng'agenda wayita emyezi 3 n'alanga okwefumiiti naye akasawo kano bannange nkaagala kanzijukiza bino nabiri n'oyo baamukyusa. Bw'aba waali yerabira kale ng'adda mu kibuga ku mulundi guno ng'amuggukako wange n'agamba ensawo enkadde gitente obadde okyabijjukira nti mbijjukira nnyo. N'amugamba nsonyiwa gwe mulundi ogusema waŋŋamba ki ku mulundi guli? Ensawo enkadde egenda kutwaliza mu kkomera
yaggwa ali mu kkomera n'embeera yenkadde. Kyukira muno mugambe tofa na mbeerayo, togenda na mbeerayo nkadde. Abange ffe ab'ennyenga tugenze okulaba ng'omuntu omukadde twagala tumuzze bujja. Awono nga 16 omwezi ogwokusatu 2024 mwenna tubayita mujje mulabe omukadde bwe tumusiibula. Amiina. Bwe twambala omuntu omujja kyokka tuli bayonta twagala abaseminaaliyo bangi kuba kereziya erina okubeerawo, kereziya erina okunywera. Amiina. Awo nno tuzze mu kwetegekera olunaku olwo mutukwatireko, ate nno nze mulina okunkwatirako kuba ndi mwana wammwe. First appointment nyenga ne gye buli eno gye ngenda okaddiira. Awo nno mujje munkwatireko tubaanirize bulungi n'omukolo gwe tugenda okukola gutambule bulungi. Mbeebaza nnyo kubanga omuntu omukadde mwe mwamukoowa, naffe twagala tubeere bapya nga bwe muli. Mugende musaasaanye obupya tubeere bajja mu Kristu. Omukama abeere nammwe. Abooluganda katuyimirire twatule bye tukkiriza. Nzikiriza Katonda omu, Paati omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza mu Mukama mu Yesu Kristu, omwana omwati owa Katonda, Paati lwazaalaga n'ensingi n'ekitangaala. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Yembi Paati mu wa Katonda be bamu ddala, byonna bwe byakolebwa, buli olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola. Yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Mariya omubeererivu, kuba Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe, yakomerera ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirimu gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Paatiri, alidde ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era ow'obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, bwe tusinza wamu ne Paatiri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza n'Ekereziya omu omutukuvu, Katolika eyava mu batume, njatula batisimu n'esonyiwa ebibi, era n'endira okuzuukira okw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Abooluganda abaagalwa, nga bwe tukuŋŋaanye mu kwebaza kwaffe kuno okutukuvu, twegayire Katonda Kitaffe atuweere yennyini by'alaba nga bitugasa era nga byetusaanye okumusaba. Nsabire Papa omutukuvu, abeepisikoopi, abasaaseredooti, bannaddiini wamu n'abasomesa. Omukama abayamba abasindikire Mwoyo ow'amagezi nga bawunyisa ekigambo kye mu bantu be. Tukikusaba ayi Mukama. Nsabira amawanga gonna naddala ago agali mu ntalo. Omukama abayambe awowe emirembe n'obumu. Tukikusaba ayi Mukama. Nsabira abazadde bonna mukadde kano ak'okuzaala abaana mu masomero. Omukama abagabirire basobole okuzaala abaana baabwe. Tukikusaba ayi Mukama. Nsabira abaana bonna abadda ku masomero. Omukama abasindikire Mwoyo ow'amagezi basobole okumanya byonna ebibatutte okusoma era babituukirize. Tukikusaba ayi Mukama. Nsabira abo bonna abali mu beetaavu, bamulekwa, bannamwandu. Omukama abayamba abasindikire abasamaliya abalungi mu ffe okubatuusaako ebyo byonna bye beetaaga. Tukikusaba ayi Mukama.
sabira bannaffe bonna abaatugendako omukama abayambe abalamuze ekisa ayi mukama obawe ekimu nekitaggwaawo ayi mukama obawe ekimu nekitaggwaawo ayi mukama obawe ekimu nekitaggwaawo tukikusaba ayi mukama sabira akabondo kaffe aka St. Kizito omuto omukama atyambe tukolere wamu okusobola okunisa ekigambo kye mu bantu be tukikusaba ayi mukama ayi mukama katonda waffe tukwegayiridde kkiriza omuzadde omubeerevu nyina katonda yennyini yabayanjulira gy'oli okwegayirira kwaffe tubikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu mukama waffe. Tusigale nga tuyimiridde Abakizito omuto nga baleeta omugati ne viini okwebaza Katonda olw'ebirungi byonna byatukoledde eby'omubiri n'omubiri ate atwongere amaanyi okukkiriza okusuubira n'okwagala. Budde bwakuwaayo budde bwakwebaza bakulembeze mu kwata obusawo obukumanya ebirabo eby'ensimbi bonna. Abakulembeze babo muyambeeko aba St. Kizito okukuŋŋaanya ebirabo temwetoolako bwetuuzi abakulembeze tukikole mu bwangu. Mutibika sawo wa Mama Maria. Wa Mama Maria. Abaana bato bano tebalina kufuna kasawo. Sadi bano abaana.
kabasabe tuyimirire ffenna twanirize abasente kizito bano nga batalakola naba nti ekirabo kyo kiwaddeyo wakiri kireeta wano kwa lutaali katwongere engalo ez'amaanyi tubeebaze abasente kizito mwebale nnyo mwebadala engalo ez'amaanyi kama abongere omukisa baganda bange mwegayire katonda patro muyinza wa buli kantu asiima ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza ayi mukama ebirabo bye tuleese bisiime tukwegayiridde mu kubitukuza kkiriza bitutuuseeko n'okulokoka twekikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu mukama waffe omukama abeere nammwe mwemuse emitima twebaze omukama katonda waffe Bwamwe kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubiira n'okulokoka gw'omukama patro omutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku ffe okubaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristu mukama waffe yatusaasira ffe abantu okusobya kwaffe
n'akkiriza Maliya omubeererevu amuzaale. Yabonaabona ku musaalaba n'atuwonya okufa akagenderere, ate bwe yazuukira n'atuddiza obulamu obutaggwaawo. Kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne bassabamalayika, ababugiriza Namulondo, abafuzi era awamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu, okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nga tugamba nti kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirawo bino biweeko omwoyo we bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu. Eri agenda okwebayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era baamala okulya ekyekiro, n'addira ne kaleesi era ne yeebaza, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaleesi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe, tukweereza omugaati gw'obulamu ne kaleesi ekuluka nga tukwebaza, kubanga watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi, mujjuze yonna okwagalana, wamu ne Paapa waffe Francisco, n'omwepiskopi waffe Paulo Semwogerere, n'abonna abaakwawulirwa mu busaaseredooti, mu budyakoni, mu bunnaddiini ne mu kuyitibwa kwegabanyiza bano ab'ebulunguludde altaali y'olwaleero. Ayi Mukama, yabakusaba kkiriza okubibawa.
jjukira abaweereza abo Archbishop Cyprian Kizito Lwanga, Anet Kasozi, wabayita ne bava mu nsi ne bajja ewuwo, babafaananya omwana w'omukufa bamufaananye ne mu kuzuukira okukwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje egyo yakayakadda mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bagira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusannogabana kulamu obwo obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza, wamu ne Mariyo Mbeerebe omutuukirivu nnyina Katonda, n'Ezefu omutuukirivu bba, n'abatuma abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abali bakusenyudde obwedda n'obwedda bonna, nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Patro omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu, mu Kristo n'omweyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mufune buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe. Si kyangu kuleka byonna kumugoberera. Twetaaga enneema n'amaanyi okuva ewa Katonda. Tuyite mu ssaala eno gye yatuyigiriza nga tumusaba atuwaawo obuvumu okumugoberera n'omutima gwaffe gwonna, nga tweresa ebyo ebitagwanira kitiibwa kye, nga tugamba Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe. Tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba batume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe, naye amaaso gazikukkiriza kwekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe. God.
nakaliga ka Katonda wonajja ebibi by'ensi beesiimya bayitiddwa ku mbaga ey'akaliga. Tujja kusembera mu bifo bisatu. Saidi eri y'abayimbi wano mukyana mugere oti kubanga watuuse dda n'ennyiriri bbiri makkati wano bava abazaviri miyembe kulungamya abantu ennyiriri bbiri mu makkati awo wa kamera tujja kusaba ogira ovaawo na wano saidi eri bazaviri mulungamye abagenda okusembera mwali badde mwavuddira mu ntebe buli kyokola kikoze kwagala tikikolenga mangu tolinda kuduumira oze kufuna mukama enyiriri bbiri mumakkati wano
mugende omukama gyali muliisibwe, amaaso gammwe tegaliswala. Tukwegayiridde ayi Mukama omuyinza wa buli kantu, nga bwe tufunye obulamu bwo, tuwe twesimire bulijjo mu kitono ekyo. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Saba mutuuleko katono. Bakristu baganda bange, Omukama mulungi obudde bwonna. Njagala mbagambire ddala lisanyu jjerere mu ggulu ne mu nsi. Olunaku olwaleero okukyaza Reverend Faaza Frank Kyaze ate n'atukulembera mu kitamiro kino eky'emmisa. Bannange muneegatteko, tumwanirize, tusiime era tumwebaze. Faaza Kyaze era nga wabagambye mwana nzaalwa Paris eno wano mu Kito St. Joseph bali ku ddembe. Sengaawe ye yali Ana Kasozi omugenzi, ye kojja wa Richard Kasozi wano atukulembera Nsamba. Richard Nsamba ono ye kojjaawe bw'omukwana gwe mumanyi obulungi. Ate nze nafuna omukisa n'enkola ne Faaza ono wano e Buyogerere. Yasomesa katikisimu n'ateekateeka abaana ab'okusembera, abaana ba konfirmasiyo okulagana nga tukola wamu naye nange munkubireko mu ngalo. Musinzo ddala wa wano mwana nzaalwa ya wano St. Joseph bali ku ddembe, mwekubireko mu ngalo mwami Sembatya kyala bibiyana. Awo nno bw'abanga azze mwana waffe, kyonna kyatugamba tukikole, kyonna kyatusaba tugire ki tukimuwe, tumugondeze emirimu, ate atuweeseza ettendo n'ekitiibwa wonna wonna, kubanga kati yakajje si myaka mingi ne kati assistant director temukiraba munakyo mukikubireko mu ngalo. N'ekitegeeza babonabyemu obusobozi n'okwagala. Ssebo Faaza kankwanirize yongere okutubuulira ku kujaguza kwa Nyenga seminare nga bwe kugenda okubeera. Tumwanirize. Kadde waffe musomesa Lule webala ebigambo ebyo ebinyaniriza era ebinyweza mu buweereza. Bakristo baganda bange nga bwe nabagambye, ndi musanyufu nnyo okulaba nga nkomyewo ewaka, ate ne ndaba nga omutindo ewaka gugenda gulinnya. Mbeebaza olw'okwagala Omukama, mwekubireko mwenna mu ngalo. Mwebale kwagala parishi yaffe eno, omutindo gulinnya buli lukya. Manyi we mujja n'embeera si nnyangu, naye nsaba Omukama akibabalire, abagabirire, abagondeze omulimu. Ono ndi wano mu linnya lya rekita ne seminari y'Enyenga nga tubategeeza tugenda kujaguza emyaka 10. Olunaku lugenda kuba 16 omwezi ogwokusatu omwaka guno 2024. Nayingira mu seminari eyo nga simanyi nti bwe liba ejaguza emyaka 10 ndiba acting rector era ndiba staff member, naye Omukama yagera. Awo nno mu ngeri eyo gye yagereramu n'ensala bunkomewo ewaka, omulimu guno mugutukwatireko. Bingi bikyuse wano, bingi bikyuse mu nsi, naye Omukama y'omu era yagenda tubeererawo mu byonna. Awo nno tugenda kufuna akabbo, ona abaana batambula n'amabaasa, konna kwolina kateekemu n'essaala gikole era ogisaba Omukama, tujja kusabiranga. Tubasuubiza essaala era olunaku olwo nga lutuuse nsaba tubeere wamu nga tujaguza. Nyenga wamayingira ekyasa ekijja nga mujja. Nyenga asangibwa mu ssaza ly'e Lugazi
ku luguudo luno olw'ejjinja. Tubeebaza okutuleetera abaana, ate abaana abava wano baba ba mutindo. Era wabangawo enkola ng'aba wano mulina interview zammwe ez'enjawulo. Musomesa simanyi lwaki eyo enkola evuddewo. Nsaba tugizzeewo era neebuuzanga lwaki mu paalishi zonna era Rector Faaza Safari agenze bweyogerere nga mulina ak'enjawulo era naye munnanga akaavanga mu k'enjawulo kaabanga cream. Awo nno tusaba omutindo ogwo mugukuume. Mwebale tuweesa linnya ddungi. Nsaba kwaye tuwa oluyimba ngenda kubawa omukisa nga n'abaana baffe abaseminaaliyo batambuza amabaasa. Mwebale nnyo okumpuliriza era mbeebaza obuwagizi nga bulijjo nga bwe mukola. Omukama abampeera omukisa. Abaweereza ku altari y'Omukama nsaba tubakubireko mu ngalo. Twebaza ne kwaya yaffe, kwaya kyeyo St. Charles Lwanga. Tubeebaza tubakubireko mu ngalo. Mwebale kubyamasimu bulungi. Nammwe mwenna mbeebaza okwetaba awamu ng'ekibiina ky'abakkiriza ate n'okutuwagira mu nteekateeka zaffe ez'ekijaguzo. Nsaba tutuke twesabire omukisa gw'Omukama. Omukama abeere nammwe. Tukutane ku mitwe gyaffe twesabire omukisa gw'Omukama. Omukama abawa omukisa abakuume. Abatunuliza amaaso amakakamu abasaasire. Akyukire gye muli abawa emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, gubakkeko gusigale nammwe ennaku zonna. Emmisa ewedde mugende mirembe. Abantu ba Katonda tubeebazza mmwe abatwegaseeko mu kitambiro kya mmisa enkya ya leero nga tuli wano ku Our Lady Consolata ebweyogerere nga ekigo kino kikulemberwa Reverend Father Walusimbisiza yakulembera ekigo kino. Eno ebadde Sande ey'okusatu mu budde obwa bulijjo omwaka gw'Ekereziya bba wetusomedde olunaku olwaleero nga Reverend Father Kyaze yatukulembeddemu. Ono nno nga mumyuka wa seminaaliyo ey'Ennyenga seminale yatukulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Twebazza mwenna abatwegaseeko mu kutendereza kuno okutukuvu. Siyinza beerabira nti nno mu kuyigiriza kwe olunaku olwaleero Reverend Father atukubiriza okubeera abakristu ddala ekiro n'emisana, naye n'atujjukiza nti okubeera abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo, okumujulira waliwo ebintu bye tulina okwefiisa. Mu ssomo erisooka erya Yona tuwulidde nti Omukama yayita Yona n'atandika okwebuzaabuza n'asaabala mu lyato
omuyaga gwali gubabuutikidde n'avaamu n'agwamu n'alowooza nti aluwonye naye ekyennyanja ne kimumira ennaku 3 ezaayitawo ate ne kimusesema era n'addamu okuwulira eddoboozi ly'Omukama n'atandika okuweereza. Yamanyira ddala nti ddala Omukama gye yali amwagaza okumuweereza. Awo nno mwenna Abakristu gye muli mwenna mubeere Abakristu abajjuvu ekiro n'emisana ng'ojulira Kristu ate teweerabira nti nno okuweereza Kristu oyina ebintu byoleka okwefiisa. Mu Vanjiri ya Maliko ey'olunaku olwaleero Mukama waffe Yesu Kristu olidde ng'alonda abayigirizwa be baali bavubi naye yabagamba tebagenda kuvuba byennyanja okuvuba n'olwaleero kwolwo lwennyini lwe yabalonda yabasuubiza nti bagenda kuvubanga bantu. Awo nno baaleka byonna ne bamugoberera ne bamubuuza abaaleka byonna ne tugoberera tulifuna ki n'abagamba mugenda kufuna 10 mu bulamu buli nno. Tubeere Abakristu ddala tubeere Abakristu abaweereza Kristu. Nkoze ne Enoka ate ne Martini betuze nabo wano ebweyogerere twebaziza nnyo banna bweyogerere n'Abakristu mwenna ababadde batugoberera mwongere okutugoberera. Buli lwa Sande tubeera n'ekitambiro kya misa oba saaviisi ku ssaawa 4 ez'okumakya olunaku lw'Essande. Twongera n'okukoola mwenna abaagala okuteekamu ssente. Pulogulaamu eno esaasaanyizibwa ssente nnyingi kubanga tugenda mu bitundu ebyenjawulo. Awo nno gwe kikutteko oyinza okujja n'otuteekamu ssente ne tusobola ne twongera okusaasaanya obwakabaka bwa Mukama waffe Yesu Kristu mu nsi yonna. Twetegekere ekisiibo nakyo kigenda kubeera nga kitandika gye bujjakaawo essaawa yonna. Mbaagaliza Sande nnungi akuume ow'ekisa.